kale oli mulamu mulungi era muza mulungi wa Daily Still Hope gwali ku Daily Still Hope 2 twabakoledde channel bagita Tish TV kusukana adenga nabagambye Daily Still Hope TV no naye kiri Tish TISH abbreviation ya Daily Still Hope Tish TV ya luzungu tugezaako kubanga ate message eno etuuka ku buli muntu yonna tugiziza mu luzungu so oba olina mukwano gwo atamanyi luzungu waleetaze naye awulire ku bujulizi n'okusomesa okutusomesa okwenjawulo muweesa linki awo baganjagala linki ya Tish TV oba ya omukuto ogw'oluzungu tujja kubanga ate tugukuwa oba genda ku YouTube teeka mu Tish TV ziriyo nnyingi naye ate ezaffe ndowooza tezibula nzaaliko osobola okuba ng'olaba n'otegeera kuba eno yaffe oba ki oba ate si yaffe so n'ey'abaana gyeri so mukama mulungi tuba tugezezaako okuba nga tuseparatinga ebintu bino for ear okukuyamba okuba ng'oyanguibwa nti oleme genda onoonye no so oba oyagala baana gyeri They Still Hope Kids birooto gyeri Dreams and Visions They Still Hope weeri IG Media so twagezezaako okuba nga tukikola okuba nga tubanguwiza so link eyo y'oluzungu lugabirako banno in fact ne mu Uganda we have a lot of people naye nga they don't understand Luganda like when you go to northern your Luganda natural ends in what your Luganda ends in central and some nearby parts but deep in northern when you go to deep eastern it's very hard so that's why we decided to open up an English channel to help others because we have been limiting the gospel or we have been limited so we have been focusing within central Uganda so we want to reach all the corners according to Matthew chapter 28 verse 18 to 20 Jesus sends us to all the corners of the earth all the corners so when we use only one language, especially local Luganda, we shall not reach all the corners. That's why we came out with that idea. So I request you to ask the link for the English channel, a link for the kids, link for the dreams, so that we may continue or you be part of the gospel to be displayed all over the corners of the world. Kale mbuddeyo mu school fees namulya naye ngezaako ekisa kya Katonda. Olunaku olwo njagala tweyongereyo ne series zaffe ez'abagagga emboozi z'abagagga bano engeri gye bawambamu. Leero tugenda kwogera ku baana abawala engeri gye babawambamu babawamba batya era babawambirawa emboozi yaffe olwayo naye katusabe kitaffe tukwebaza kubanga oli mulungi tukudiza ekitiibwa n'amatendo jangu ofuge era olabisibwe mu bulamu bwaffe mu Kristo Yesu omwana Katonda omulamu mwoyo mutukuvu otukulembere era twenyika mu ndagaano y'omusaayi gwo amiina. Kale bagagga betuliko manyi natandika siri y'abagagga obulamu bwange nze nabuwaayo if it is death it is death. There's nothing I lose because okufa it is a must. Omuntu alina okufa and it's the way it's only a way to what to heaven unless nga ogenda beerawo paka Yesu lwaliita naye oba nga ogenda kufa nga tanaba kujja you have to taste death so omulaba oluusi atukangakanga tuleme kwogera mazima ebyo bye twakola oba bye twayitamu kubanga tutya okukola ki tutya okubanga ate tuttibwa tutya okubanga tuttibwa amasimu agayinza okukubya ne gakukangakanga infact nganze nali mpuliriza amasimu agankangakanga ne comments n'ebigambo singa ministry nagisuulawo dda neŋŋenda kubanga oteekayo video omuntu nakwesa naga gijjeeyo kuwadde 2 hours gijjeeyo nga nze yangambye ogiteekayo tanaŋŋamba gijjayo so natandise ku siri y'abagagga badde ngenda kugamba b'ejjinja b'omu eastern
abakoze eki abakolera omulabe sitaani nga bayita mu kuyamba amakanisa n'okuba nga ate bagaba emirimu. Nadde nva gye tukolera show nadde kino kan just okubalaga nti for us to bakita kubeera brave, tuli bavumu, we can't be intimidated. Unless nga Katonda tagambye nti kyogere, ate Katonda kyonna ky'anaatugamba nti yogera atujja kukyogera kubanga we have a lot which we have not yet spoken. Bijjo tutanaba kwogera kubanga Katonda tanaba tukkiriza. Naye okwogera kirungi naye ate otakozesa omwoyo w'amagezi oba mwoyo wa Katonda. Ebigambo byogera wadde bituufu biyinza tokuleetera obuzibu. So bano abagagga si bangu bakwogerako era Mukama alina okuba nga ali ku side yo because bano ba agent ba Sitaani batta kasita otandika okuba nga you expose their works bakutta. Ate abadde tuveeyo okwalinisa ne Matovu ne twawukana kati nandeka awantu weyandese awantu obudde bwabadde zibadde zigenda mu ssaawa 5 ez'ekiro. Ngamba kankwate boda twasangawo boda ntono ye nasigala nga yeyongerayo gy'asula. Nenkwata boda era omutima gwatyamu naye ng'ate ze ziriwo z'okubudde bugenze. Nakwata boda n'avuga antwala gye nsula. Bwe twatuuka ku roundabout eya Gaddafi Barracks, omusajja yayingira trailer nga azifa ali kuyingira lujja. Niba Mukama mulungi nawogana trailer tewali kuwadde kyeyatukosaako wadde. Twakomekereza mu ki? Twakomekereza mu lukonko nga tugudde mu lukonko. Era nali manyisa muva what machine zizonoonese kuba nali nzikutte ziri mu baaga. Naye Mukama mulungi tezaafuna damage z'amaanyi awo wadde ezo microphone zo zaayonooneseemuko eddoboozi. Ate nimugamba nze tonyongerayo nkomya wano. Nangamba ng'ayagala musasule sente zonna ez'okuntuusa naye nga nvuzeeko just few meters. Ndaba ng'obudde buzibye essaawa akaayana n'omusajja ono ne muwa sente ze zonna ne nfuna omulala. I don't know oba baali beepanze simanyi. Gwe nafuna nanvuga nantuusa kuki kukuba eryambuka just few meters from the tarmac okuva ku Collins. Maram tarmac. Kakati we navaako wenti musajja n'angamba gwe mugera Jamil. Jjukira kyali kiro nyambadde ekijaketi kyange kizibu okutegeera omuntu wadde twayogera naye ate si nnyo namulagira we ŋŋenda ku piki nali nsirise ne mugaa si yenze. Ngamba okay ndimanyiye gwe kakati nkulese genda. Owulira statement nkulese genda naye bw'otuuka mbadde njagadde vidiyo ezo ezikwatagana ku bagagga ba Eastern ozidiliitingeyo. Amazima nange ndi muntu asooka ne nfunamu okutya. Ngamba era nayambuka nenga ntunulako emabega nga omutima gutiddemukko. Ngamba Mukama era we natuuka nayingira direct Kisenge. Kyokka nsirika wenti asibitegeera. So lwaki nkwaddeka that brief story nti buli kyetwogera kituteeka mu risiki ngaffe naye ate Mukama waali kubanga oluusi it's not oluusi yaba atugambye tugende okuba nga ate twogera ebintu ebyo. Nalaba comments nyingi mutubuulira omugagga oyo yaani okubabuulira si kizibu but nina okuba nga nange ninako privacy wa security. Kubanga nze naamukubuulira gwe ojja kuddeyo omutegeere fine but nze mba neetadde mu risiki. Olaba mbwe Mukama yakukuuma Mukama yakuuma naye ate tagambangako obeere musiru. Tagambangako. So that's why sometimes amannya agasinga tugeesigaliza kubanga bano be bantu abalideedire, be bantu abalina positions mu gavumenti, be bantu abalina weapons, be bantu abalina ssente,
be bantu abasobola okwogera eggwanga ne likola ki ne likankana ye omuntu asobola okujjejjinya n'agamba kino because one of the richest person. So kati gwe nga musajja ati Jamiru kiba kikuteeka mu ki kiba kikuteeka mu danger. So that's why sometimes twogera acts zaabwe because they are everywhere. Newe nakugamba wejjinja oba wa mu Eastern ng'oli Mbalala kiyinza obutakuyamba, oyinza obutafuna budde bujja mu Jinja, naye ate n'Embalala eyo waliyo abaliyo. So that's why nti twagala nnyo okwogera acts zaabwe nti newonoogenda wa ebikolwa byabwe byagala okusigala nga ki bye birimu. Kakano wa agent abaagala nnyo ziwooteeri, era mwegendereze mwe abagenda mu mawooteeri, mubeere so careful. Ugenze mu wooteeri obusanze omuntu tomumanyi, wadde Katonda awa divine connections naye bannaye waliwo oluusi connection gy'olaba ng'ate eno erimu speed mpitirivu. Omuntu tomumanyi, dakiika eyo mutandisa okwogera, dakiika eyo ebyokunywa atumiza, dakiika eyo ava exchanged contacts, dakiika eyo mufunye appointment enkya. Bannange especially ba sister mugende mpola. You people go slowly. You are going to lose. Losing kutomera. Mu Luzungu kye kino wakingi. Mugenda kutomera. Bangi mwatomera dda. Let me tell you, some of you, the reasons why things are hard because of that. Bano tulina ba agent bonga batendeke kunoonya bawala, baagala balawala ate embeerera. Ezo embeerera zaate zo bazaagala nnyo, tho bwe ziba zibuze basobola okukozesa akabala ne baagala nnyo embeerera. Why baagala nnyo embeerera? That blood covenant. Your agent kasaye baka naawe ng'oli mbeerera oyiwa omusaayi. That shade of blood, it is a covenant. That's life. Blood is life. Omaze okukola endagaano n'omulabe sitaani. Batageti ate baba bamanyi nti you are virgin, baba bakimanyi. Sitaani ebyemabega byo byonna abimanyi. Agenda olaba nga tewali omusajja alina gwewebakanga kuwadde naye. Kati awo ni kiba kyetagisa kuteekamu ssente zenkana zitya. He does it. Ate babeera so sympathetic, baba n'ekisa, boogera bulungi, bayamba. So omusisinkana. In fact, this is the person I have been looking for the rest of my life. Naye kamala okwebaka naawe toliddamu muwuliza, toliddamu mulaba. Abatayagala nakusemberera ogugwe guba gweri kubanga guli gwe mulimu gwe. Sleep with her, gawe. So basista bange mwegendereze, babeera nnyo mu bifo ebirungi ebyo gye bateegera. Kati bano basista babaagala okukuula, baga okulyeza obwereere, eyo gy'ogenda omusanga akumansire ssente. Oddeyo naye weewaana ne mu mikwano nasanze kigayi omwana gye nalaze, kigayi kirina ssente, kigayi kyaguza ebyokulya, kinabadde nvayo omwana nekimpaayo katipi meka kyampadde yabi. Kati wonyumiza gwe mufaananyi endowooza gamba tosiruwala, tosuula gaapu awo, tosuula gaapu mwana. Kyakuwadde n'amanyi nti ye sooka okikubire nako kigambe ntuuse bulungi sweetheart nga naawe osiruwala. Hello, I've reached safely. Thank you so much for everything. Manyi ffe buli kimasamasa tulowooza zaabu. Buli kimasamasa tulowooza zaabu. So bawala bangi, the reason why you are suffering and crying, waliwo omuntu gwebaka naye nga yali agent. You have slept with agents. Ye kasita yebaka naawe kiwedde. They have taken your destination. Batuta amagenda go. Oba obadde oli musabi togenda kuddamu kubeera musabi.
obadde olina omukisa gugenda kubula, obadde olina divine connection zigenda kufa. Everything is going to become on standstill. Biba n'abagagga nabano benjogerako ejjinja banya mu Eastern babikola banne bamansa ssente. N'akizuula nti oli virgin, oli mbeerera. All the possibilities are done. Atwale that virginity. Kubanga mu bwakabaka bw'ekizikiriza bakolera nnyo. Ekyoka eriko bloodshed. Ekyokubiri, they are going to take your destination. Ekyokusatu, bagenda kufumiza spiritual. So, ebi bakolera. Saddaaka y'omusaayi sitaani emukolera nnyo than omanyi agent weyebaka n'abaana abatali virgin. Saddaaka baba bagifunye but it's not at the level ey'abali abali virgin. So basista bange let us be so careful. Twegendeze especially ebifo ebyo ebirungi ebyokuwummuliramu, ebyokufuniramu ebyokulya n'ebirala. Let us be so careful. Ate kankubuulire, n'oba oli mugezi otya, once you come into contact with that person, n'omusisinkana oti, n'ogeza omuwaayo ddakiika egi, amagezi oli gaddamu nga kyeyayagala dda yakimala dda n'okugenda yagenda. Wano sanze sisobola. Let me tell you, 1 minute, only one is enough. Muyuka ate agenda nakuscanninga n'amanya your likes, your don'ts, do's and don'ts. Abamanyi gy'oyagala, abamanyi gy'otayagala. Babeera so smart. Kati wajja mu bulamu bwo wati bubu, asooka kublindinga. Asooka kulaga trust, nti is trustworthy. N'omwekenga at the start, gy'okomekeza ogenda kubanga omwesiga. Nnyo. Tulina abawala bamukwana ku makya olw'eggulo nga batukke. We are as cheap as rotten tomatoes. Besides that, we are desperate as sisters. Desperate, eresa obuzibu. Kitegeedde? So, alaba time has gone, atasanze guy ayina. Kati olaba agent kasi najja nga is poor, awonyeza obuwuka. Naye agira mu your desires, the needs, the wants. Bibyo byoli kwagala ebyo byolunkanira, tagenda kugira mu birala ebyo. Byogiramu ate they have specific places. Wazala malaga kwaniriza mu bifo. Balina ebifo byabwe. Nga kiri ekifo woteeri naye nga woteeri kyoto. N'omugala tusinkana otakkiriza akugamba jangu wali. At the moment you step there, kiri kyoto. Asooka kuziba nsi yo ya mwoyo. Nga n'ofuna ebyoto tobitegeera, warning from God, nga togitegeera yona ensi ey'omwoyo n'abagikutte bati bo. Olina nabyotegeeramu wadde. Katonda kanya kulaga naye nga tobitegeera. Kati kimala kubaawo n'ojjukira. Alotako kino oba kyakise ng'owedde. Naye kasita amala kyayagala, let me tell you, olina okunoonya Mukama nga w'otamunoonyangako for your deliverance. Oba osibiddwa, aba akubbyeko eby'omuwendo omungi. Toddamu mulaba n'omusisinkana batayagala kumanya. It is ya agent ebaka nawe once. There's no need of sleeping with you again. Once and that's enough. Tadda
tayagala kiba kiwedde. So basisita twegendereze, tetugambye mbu Mukama talina rich men. He has rich men, but tugende silo mpola, tetubama, tetukyamuka mangu, ekibi tukyamuka. Not only sister, n'abasajja ba agent abakazi bangi naawe nnyo nga bamansa ssente, ate guno omulembe Mukama Katonda tetukyatunulira size, tetukyatunulira so long as someone has money, oyo Katonda yamusindisa. Abaavu bava sitaani, abagaga bava eri Katonda maama. So people's destinies have been taken. Abalenzi future zigeze nobanga oli mwenenga ebintu nebitikaluba nokola ebintu kabiganyi, you work hard, you try, nobanga otandise okubeera mu bula okuva webase naye nga agent mukazi. Your life is going to change totally. Byoba Katonda bigenda kubowa okwaka kufuuka okwaka, ojja kuba oyagala kwebaka nooli nga okumala olunaku nga twebaza na muntu. It is a tug of war. It is a tug of war. At least ogenda ku streets n'ogula. So emize gijja baba gulooza it's leisure oli kusanyusa mubiri, but they are planting something inside you. Waliwo ensigo gye bali kuteeka mu ggwe egenda okuba nga ekusaanyaawo. So twegendereze baana abagagga agency statistics zaabwe babeera nnyo mu bifo ebyo ebibbeeyibeeyi, ate bagabi balaga nga balina ekisa. Agiramu ebyo byolaba ebibadde ku minds by'osiba olowooza mwagira naye nga baba baze to take your destination, your virginity, n'ebintu ebifaanaganako ki, ebintu ebifaanaganako ebyo. So tubeere so careful n'ebifo ebyo bye tugendamu okuba nga tuwummuliramu, ebifo bye tugendamu okuba nga tukola ki, okuba nga ate tuspendinga leisure. Ose Katonda bakuwadde omukisa, si kibi ogenda mu bifo ebyo naye gendayo ng'omanyi si ggwe wekkaaliyo. Wali abali with a mission, wali abasindikiddwa olw'ekigendererwa. Ng'oba ogenze kulya kuwummula to have fun, ate bo bakulabanga ki, bakulabanga ekyokulya kyabwe, bo balaba opportunity, bo tebaze kulya, tebaza okugulira ebintu by'essente zonna z'oyagala. Si kye ekizibu kye, ekizibu kye he wants to take your soul, kubanga soul has no price. Kati oba asobola okuteeka mu zonna. Ndeba naye osanze omuntu mu hoteeri oguze ebyokulya munyumiza mu Katonda, saawa yakutadde ne mu mmotoka ne bannaye very cheap. Kama atuyambe ate ne mmotoka, ate yajjidde mu takisi bali kutwalira mu mmotoka akita owunge otula n'owunga n'okuwunga neweerabira nti awo n'oba tomanyi Luzungu olugjayo wala engalo azikola what? Yes, I live in Tindra. N'owaba asuula eri mu Kikolomojo, mu Kikolomojo mu Nsonyi, awayogera ebifo Ntinda, Naggulu, ebifo ebyo Munyonyo, gundi wa Munyonyo, Naalya, ebyo ebifo byayogera naye nga waawali mu Katanga. Kati yalowooza mbu mugezi nnyo, kumbe gwaliko ye yamutegedde gwaliko yamutegedde dda. Aye n'okumulimba oli kiba kimusanyusa kubanga kati aba alabye wagenda oyitira, olina oluggi mwogenda oyitira, kati akuba kiwedde. So let us be so careful n'abaana abasajja n'ebifo bye tugendamu, abantu be tusisinkana be tutamanyi,
tubegendereze nnyo ddala tuleme kukomekereza nga tugwa mu mitego gy'omulabe sitaani n'okuba nga ate future zaffe zoonoonebwa, amagenda gaffe nga gakola ki goonoonebwa, tusobole okuba nga ate tukola ki tutuukiriza ebiruubiriro oba ebirooto byaffe. Ekisinga byonna kwe kuba nga tutambulira mu ki, tutambulira mu mwoyo si mu mubiri. Ekyo kijja kuba nga kikola ki kituyamba okuwangula emitego gyaki gy'omulabe ate sitaani. Kale mbagaliza amakya amalungi, mbeere bulungi ate era